tugenda ko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Sebo nze bampita mukuja mu program sisi mukawano ku macha. Mukama wange mukunja Sebo Jebali. Kale Sebo. Nawe Jebali. Kale mukama wange. Kakati mukama wange. Wolo kyemanyagala okubanga okuyamba mukko. Kubanga ebintu binaffe bitusobedde. Kakati ku mirimu gye tukolera eyo tukola mwadweya. Naye kati mukama wange twafunye obuzibu batumenye bye mpulira mukama wange. Naye kati ate ekitwewuunyisa bamenye, naye ate bwe bamaze okubba ne baddemu ne baggalawo. Anti kati sikitegedde bamenye baguddewo sikitegeera baguddewo anti gw'ogambye bamenye ate n'omala nti ate ne bamala ne baggalawo kati ne kimbuzaabuzaawo. Anti kati mukama wange omuntu wakubba nga tomuwadde abaakumenye kakati baatugge mweziba bwekyo naye bugenzi okubeera ku makya okugendawo ng'ate bazzemu ne baggalawo bulungi nnyo nnyo naye nga munda ebintu bakoze eki babibbye. Kitegeeza nti oli yabadde n'ekisumuluzo. Kiraga nti waliwo alina ekisumuluzo kya Dweya. Kati mubadde mmwe mukikwasa akaani. Kakati ekisumuluzo ekyo ffe kenyini fe tubeera nakyo. Naye twewuunyizaamu nga oli yazze nabba ate namaana naddamu naggalawo bulungi nnyo. Kati bitusobedde kuba tubuuzabuuza ku bannaffe awo nga buli mwaba bintu akola kitabitegeera bulungi. Naye waliwo omukulukulumu ku myaka awo bamuyita Amidu. Amidu naye tukola n'emundu omwo naye mukulukulumu kati tumanyi oba akimanyiko oba nakimanyiko tumanyi nga kugamba naffe bintu tusobedde muganda wange. Kakati enamba gye wampeereza yaani? Enamba kwezi enamba ebbiri, esooka ya Amidu ye kenyini endala ya mukyala we. Naye kati mukama wange njagala otuyambe twabe tusobola okumanya ekituufu njagala otube ng'otuyamba awo mu kunja. Kale beera kutugwako tokyera mukaaga katonyeze 3 Bere FM ekintabuli ky'omuziki endobeso abali mu taxi tukubire omukyala ono bw'aba amanyi obubbi bwa bbo tatayogere babanyize tayogere. Hello Mama Muza Wanji wasizo otya no nnyabo? Bulungi Sebo, wasolya no Sebo? Bulungi. Amidu wali? Taliiwo. Taliiwo? Ali ludda wa? Amidu yawasa. Yabalina ebintu bye yaguze ate ebimu n'abyerabira. Bintu ki? Anti yagenze n'agula seminti n'agula ebintu ebimu n'abyerabira ndabawo wano ne sumaali oba yabyerabidde oba agenda ku bino. Ebyo tabigula ng'abireeta wange mukubire enamba 2. Wangi? Tabigula ng'abireeta wange ebyo mukubire enamba 2. Amidu yawasadde ebintu abiyisaawo ng'abitwala wa namba 2. Ate abitwala wa namba bakola hardware? Nze simanyi munnaye sibinoonyerezaako naye nze ndaba biyitawo bikiira agenda wa namba 2. Kati awo mulina kkubira namba 2 nze Amidu simanyi ebimukwatako sikyabitegeera nnyo. Anti kakati kye twebuuza ewuwo teyataddewo. Awaayi sagala nnyo kumbuuliriza kumanya ku bintu ebyo. Seminti amuyitaawo ng'amutwala wa namba 2 sawa kunoonyereza ku mukazi ajja kulowooza muloga olw'okuba ye alina ennyumba nene nze nina katini. Saagala kwogera ku mukazi oyo bannaaye mundeke. Anti kakati kyembuuza kakati jangu nono n'emisumaali gino. Anti kati ate si jange gina genda wa namba 2 kubira namba 2. Kati enamba yo girina? Sigimanyi. Obera otya n'enamba 2 ng'enamba yo togirina? Anti kati kubira Amidu yajja kuwa enamba ya mukazi we. Bannange
totuyambye nno naawe bannaye mundeke enyuma luno programu sisimuka ku 96 ne 9 buli lwoyogera ku mujjawo oba omuloga buli lwoyogera ku mujjawo oba omuloga muze sagala kwogera ku mukazi oyo mukazi ajagamba muloga akugambye ensonga ye nti bwana ayogera naye bwana ayogera ku nsonga bajaga yayina akayumba katona ayina ensalo ennene mukazi ayina ensonga mukazi mulungi ayagaliza